Bayibuli eyogera mu kitabo kya Samwiri essula ya 16 olw'ekumi n'essatu. 1 Samuel chapter 16 verses 12 to 13. Bayibuli egamba Dawudi ne bamuleeta ng'amaaso ge malungi okulula, ne weebuuza taata we abadde yagaanidde ki okumuleeta bamufukeeko amafuta. Kasajja kaali kasajja kalungi, very handsome, naye nga ke kabeera ku ttale. Baganda baako tebakalabawo, omuzadde naye takalabawo, amafuta ge gakikyusa. Olw'ekumi lugamba nti ng'amaze okuteekebwako amafuta mu makkati g'abanne bonna, Bayibuli egamba nti omwoyo wa Mukama nakka ku bulamu bwe. Omwoyo wa Mukama nakka ku bulamu bwe. Ne weebuuza nti lwaki Katonda teyassa mwoyo we nakka ku bulamu bwa Dawudi nga tebamutaddeeko olive oil, Samwiri nga taleese olive oil? Ekyo ekibuuzo ansa eri mu ggulu, teri wano. Katonda bw'aba yakikola bwe kirina okubeera. So Katonda akulonze mu mulembe bwe guti, ensonga lwaki owulira ebigambo bino. Bw'aba akulonze ate kola n'ekiddako. Simbula jangu ku Kanani nkuseeko amafuta mu kisiibo kino ekyanzijjukira Mukama. Simbula. Bayibuli egamba nti mu Samwiri ekisooka essula ya 16 olw'ekumi omwoyo wa Mukama nakka ku Dawudi, amatondo g'amafuta olwamutonya ku mutwe bwe pa. Omwoyo wa Mukama nakka ku Dawudi, awo ne Samwiri ne yeddirayo gy'asula, neddayo e Rama. Owulidde? So Dawudi okuvaawo tebyali byakuseeyeeya, naye emirimu gye gyaweebwa omukisa. Okuvaawo tebyali byakuseeyeeya, naye emirimu gye gyaweebwa omukisa. Amafuta tegagana sitani kulumba, wabula tegawa chansi sitani kuwangula. Kankiddemu, bw'ofukibwako amafuta tekitegeeza nti ofuuse immune sitani taakulumbenga, naye kitegeeza nti sitani tali kuwangula ne bwe kiriba ki, tali kuwangula.